Omulabirira TV omulungi kwaniriza programu Omuganda n'Ekika. Nze musajja Kabaka Lusiba bwe tutyo tuba tugobye bumale busonzi bwekunya n'ensonga enkulu ennyo buterevu tusinzidde wano mugulu ku mbuga y'Omutaka Kayiira okukuwa ebimu ku byafaayo by'ekika Kye'Mbogo jjajjaffe Omutaka Kayiira kiwuta makumbi kyakulembera. Bwe tutyo sijja kulwa mu nnyama kubanga mukimanyi bulungi nnyo nti supu awola. Olunaku lwa Sande saawa ziri 8 ez'emisana bwe zinaawera 9 tujja kuba tukusiibula. Kati kkiriza nkuseeseetule buterevu nkutwale mu nsonga enkulu ennyo ez'ekika Kye'Mbogo. Omulabirira TV webale nnyo webalire ddala. Ngambye nze musajja Kabaka Lusiba bwe tutyo tutambula mpola mpola. Bazzukulu ba Kayiira mwenna gye muli mbaaniriza nnyo ku pulogulaamu eno nga tusinzidde wano emugulu buterevu ku butaka bwammwe. Omulabirira TV ntera okubagamba nti TV yokka ekutuusaako ebyafaayo ebikwata ku kika kyo ng'esinzidde ddala ku butaka kwennyini wamma ggwe n'ekujja amaggwa n'osobola okutambula. Nga bulijjo bwe tutyo tutambula nga tutunuulira ebika eby'enjawulo. Naye olwaleero tulina jjajja Kayiira buterevu ate kamukuwe abe ng'akutwala mu nsonga enkulu ennyo ez'ekika Kye'Mbogo. Jjajja nsaba obuze ku Omulabirira TV. Abatulaba mwenna ku Omulabirira TV naddala bazzukulu bange abeddira Embogo oba abazira Mbogo, abajjwa, abako n'abanywanyi ab'emipago n'abalangira n'abambejje kubanga ekika Kye'Mbogo mubalangira oba mulira olulangira kiko omulimu munene nnyo nga mwenna kalebike birabo mukimanyi obulungi. Nze Mutaka Kayiira Gajule Daudi kasiba nti kizza kyoto makumbi nzaalibwa omugenzi Samuel Sentamu yali wa mutabani wa Daudi Kasibante nze Kayiira we 13 era mulayini eyo nga omukulu wa Kasoya siswako kulanyako ate kugenda nnyo wala kubanga nze ekifundikwa ekika kyaffe ekiraga ekika Kye'Mbogo. Nina omukisa okubeera ku Omulabirira TV ekola omulimu omunene ennyo okusooka okusomesa n'okuyigiriza bazzukulu baffe ebikwata ku bika byabwe. Ate oba oli awo kwaba ali eyo atulaba byobadde tomanyi nosobola okubiyiga ate noyongera okunyikira ku kika kyo nokwongera okulaba engeri gyotosobola okuteekako ettaffaali ekika Kye'Mbogo okwongera okubeera ku ddala ekiriko. Ozi guno si gwe mulundi gwayo gusoose Omulabirira TV mbaddeko nnyo nga tukola puroguramu naddala eno naye nina omukisa nti ngenda kugiddamu kyotawulira luli Mukama asobola okutuyamba nimanga osobola okukyula ku mulundi guno.
kyamukisa okubeera n'akakalaamu ebimu n'obiteeka ku bbali oba ondabye n'ombuuza kyoba totegedde nsobola okubeera nga nyongera okukitangaza n'okukikonnera okusobola okubeera nga kikunyikira mu bwongo obwo. Jjajja Kayiira kyeki? Kayiira ye mukulu w'akasolya ak'ekika ky'Embogo nga kiva ku jjajjaffe ow'olubereberye naggamba oba yabangawo ekika kino eky'Embogo bwe yali ne mukoddomi we Ssekabaka Kimera. Ekiseera ekyo yali mulangira nga bava Ebunyolo n'Ebunyolo kumpi wano kati wakati kiri mu Buganda ng'akomawo okulya obwakabaka obwali bumaze ebbanga nga bufugwa Ssebwana. Bwe yatuuka ku lusozi luno kwe tuli Mugulu era nalwo telwayitibwanga Mugulu. Jjajjaffe oyo yali musajja muyizi era naffe tukyali bayizi. Ogwo mulimu mukulu era ndowooza gye tunaagenda mu maaso eyo Nyabbalaga embuga ya Ddungu kuba tuli bayizi mu Bwakabaka abakulu. Kati n'ayokya obuyiira oluvannyuma lw'embwaye okubeera nti y'omulangira nga emaze okusuula ekidde ku lusozi luno. Era bw'ayokya oluyiira ng'agenda ayokya obuyiira omulangira eyafuuka kabaka aga ani ayokya obuyiira obwo? Ne bamugamba musajja wo Makumbi. Aga buli bwagenda ayokya buyiira so nga yabwokyanga asobole okubeera nti ng'oggyeko ekyekide yabwokyanga nga buli wagenda okubeera nga aziga ensolo we ziri zebanaalya zebanagenda nga balyako nga batambula mu lugendo lwabwe. Yayokyanga oluyiira ensozi bwe zijja mu luyiira omwo simbadde ngenda kyogera mu siteŋŋamba obugere n'obulaba bwe bugize noga eno ngabi guno musu. Kati mu nkola eyo engeri gye yali agitanira ennyo okukozesa amagezi ago okuziga obusolo. Kati n'ekide bwe kyagwira era n'ayokya oluyiira asobola okukola ki okukiraba. Era mu kikolwa ekyo kwe kwava erinnya lyaffe erya Mugulu kubanga bwe yali anoonya ekide n'anoonya nga tekiraba naye okugulu n'akirinnyako. Kati bw'akirinnyako kwe kuva erinnya lyaffe ery'obutaka bwaffe Mugulu. Ate naye erinnya liri omulangira okumuyita mutwaki oyo ayokya obuyiira anaafuka Kayiira. Kati neryo n'erinnya nalyo nerikola ki nerikala okuva ku w'olubereberye n'okutuusa ku nze ow'e14 ffenna era n'abaliddako bonna babeera Bakayiira. Ozze era kweyongerako erinnya eddala erya Gajule. Jjajjaffe bwe yabeeranga ku lusozi kuno nazi kuno ng'abatuuze beesudde amabanga kumpi mayiro 4 mayiro meka naye bajjanga okulaba mukama waabwe kuba zino obutaka edda abataka twabeeranga n'agatundutundu ganene. Kati bajjanga okumulaba baleese enfu gye baleese eki naye nga oluusi baleetamu omwenge gwa Jule. Bino bemuleese bya Jule. Kati abasajja oli gwe mutwala Gajule. Kati erinnya n'erya Gajule nalyo likola ki? Nalyo nerikala ku mukulu w'ekika. Amannya ago abiri makulu nnyo era ga bukulu bwa kika. Oyo ye Kayiira. Ate bw'otunuulira n'ebintu by'Obwakabaka ng'oggyeko enkula amayembe gonna bagawangamu ejjembe lya Mbogo.
ekitegeeza nti erimu ekyenjawulo kale okuva olwo ne tubeera Bambogo n'okutuusa kati abaana baffe ate ne bw'oba ng'ati mukulu Lusiba asobola okuba nga ye wa kika kirala naye ate bw'aba ayagala okufuuka ow'Embogo ajja nawe ne tumuwa omubeezi oba ofuuse Wambogo kubanga omusaayi guba gukoze eki gwegasse nga ffenna tufuuse muntu omu n'olwekyo bwe tutyo bwe twatandika okweddira Embogo era tugyagala nnyo era tugyenyumirizaamu nnyo era sigirya wabula nafuna obuzibu nti nagendako effort muwoteresaayo ne bandeetera omukalo gw'Embogo kasita osaba ennyama ng'eri mu binyeebwa ab'Embogo mbalabula wesanga ogiridde bamanyi oziteeka muki olwo wamanyi otya jjajjaji waliwo nali ng'asaagasaaga kooli bwe nali nabo abataka ne baŋŋamba toli Embogo kati kwe kubuuza bali abaweereza baŋŋamba twagira omukalu gwa Embogo nenkibuukamu naye nali ŋŋenda kulya naye Mukama nannyamba bwentyo nenvunuka ekizibu ekyo bw'ogirya abamu basobola okulowooza nti bw'ogirya obeera ki osobola okuba nga tolina ky'obadde naye ng'Omuganda ekintu ekyo olina okukisaamu ekizibu oba ovudde ku nnono ate osaana okufunawo ekizibu ekitategeerekeka n'olaba kubanga kino kirabiddeko ku bazzukulu baffe abafumbiriganwa nga ba muzi ogumu emirundi egisinga babeeraka obusobe abaana baabwe oluusi bayiika ndusu balina ebintu ebijja ate ennaku zino jjajja ne bwe tubagambako bakubuuza nti ono gwoŋŋaana gye banziika gye bamuziika ebintu ebyo bitajja tobiraba wano mu mangu olw'okubanga waliwo ekikuziba amaaso naye nga mu maaso eyo abaana abo babeerako obukyamu oba obusobe obusobola okutawaanya n'olanga famire yammwe ebeeramu ebizibuzibu kale omulabi wa Data TV ndoozi owulira emboozi egudde amakerenda tugenda mu maaso kika kya Mbogo ndi ne jjajja Kayiira tutunuulira ebyafaayo ebyenjawulo jjajja oyogedde ku kizinga bunyama njagala tuddeyoko katono nnyo emabega awo katono mutuuse mutya mu Buganda jjajjaffe bw'abeera ebunyama yajja n'ekintu naye nga tetunaba kubeera batutumu nga okubeera mu Buganda mu nti kika kiri awo kyetungudde bajja n'ekintu batuuka emusa mu Mawokota bajjira kaato mu kibinja oba kibinja kya Luganda mu kibinja ekiwerekerako mukama waabwe ati batuuka emusa jjajjaffe sijagamu wali muzibu nnyo naye omusajja yali oba muvumbuzi simanyi kati atema ettaka ku lukalu alise mu mazzi gy'avudde nga Omuganda bumanyimu nti bw'okyala edda bwe bwakyalanga ndoza kirimu na mu sayansi Omuganda yali amumanyi bw'okyala kye basooka okukuwa mazzi osobola okubeera nti okwatagana n'embeera y'ekitundu ky'okoze eki gy'ogenze oba kyekita okwegema oluusi batuttirangako akasiisi oba bakayita munyeera abamu akasiisi basobola okukugemera oleme kubeera nti embeera ekitundu kyotuuseemu kikuyisa bubi kati mu nkola eyo jjajjaffe kye yakola ng'atema ettaka ku lukalu awo emusa Mawokota ng'alitema nga liggwa mu nnyanja kati awo wewaava erinnya ery'amakumbi mu kutema wano n'enkumbi musajja gwe
era oddidde obukumbi bwo okola ki ekyo nagaa nkumbi okuva olwo erinnya lya makumi nerikala era lya Mbogo tulituuma abazzukulu bonna amasiga gonna kasitobera Mbogo erinnya tulituuma lya bwetyo we lyajja kwegamba okujja okutuuka eno mwajja nekintu kati tuyingira tugenda emagonga nfuna obwakiwutta alwo kiwutta kiva ku ki bwami nalimu saagala nnyo kyogera nnyo naye tulimu mukama waffe oli oweeri wagamba olucwezi omusaayi gwaffe gulimu ki olucwezi era tuli balunzi nti tutambuliramu nnyo kakati bwe tuva eyo ne tujja emagonga ne bampa okubeera nga mbeera mu kiraalo nembeera nga kiwutta era nasigazaayo omuzukulu wange yaliyo yakuuma nga omusiige muki mu lubiri lwaki emagonga kakati kintu bwazaala mutabani we Cwannabakka n'azaala Kalemerera agenda yali nnyo munywanyi w'abatabani bange kakati bwe tuddira ekiseera kyatuuka Kalemerera n'agenda wa Ebunyolo nga naffe ne batuzigirira nti Ebunyolo waliyo obusuubuzi kubaawo n'obusuubuzi edda bwa ebika oba abataka twasuubulanga ne tugenda okusuubulayo obukumbi bwe twakozesanga ne tusuubula omunnyo ogw'ensero kati mu gundi eyo ne tubeerera ddala eyo kati abantu ne balowooza nti Lusiba eyajja emugulu ddala mugulu kyakola ki kyasibuka era bamanyimu nti ab'Embogo ab'Ebunyolo gye baava naye nga ensiko yaffe wa Bunyama ku kizinga bimu ku bizinga ebikola oba ngite disitulikiti y'e Kalangala kati bwe tutuuka eyo tuba tuli awo ng'amawulire gajja tebaayi obusimu nga buno obw'ennaku zino naye batutegeeza nti Kabaka Cwannabakka yakola ki yakuseerera emyaka negigenda kyokka Kalemerera n'ayagala akomewo mu kukomawo n'afiira mu kkubo sayidi manya si sayidi oludda lw'Ekateera sayidi ku ludda olwo Bukomero mu bitundu eyo gye yafiira kati bwafa mu Katumba ne Makumbi baali balina omwana Kalemerera gwe yazaala mu Wannyana omwana oyo yaani Yekimera kati omwana oyo engeri ffe gye twali mu nte nga Makumbi yakuuma eri mu bivumbiro bye nga gyakwesa omwana nga ffe twazima tampola Katumba akwesa omwana tuleeta mutwala y'amata olumukuuma omulangira netuga amawulire ne gatutuukako nti ne Kalemerera akoze eki tatuuse oba byalinga byakaka bisenga byali biseera bino nga waliwo Kanyonyi yali badde yatuuka oba akamotoka nga kano kanuwa akadeeta oyo osanga yali badde akoze eki atuuse naye olw'engeri entambula gye yabeeramu yalwala oluusi n'enjala kati abwafa agatuukako yali Katikkiro nga akuuma Ntebe kati kye baakola Abaganda amagezi mwegali nga bayiiya ku ngeri gye bakola ki gye bafunamu mulangira ng'omulangira tumutwala
tetwali Bambogo n'abaana bankima ffekka, twali ebika bingi, twaliko ebika bingi, mulimu naye nga mwe ababiri mwe mwali abasaale nga tujja mu kkubo lyaffe nga tuleeta Mulangira era mu lugendo ku lusozi luno kwe twayita nga tugenda wali Emagala ewa Natiigo nga tweyerukira paka mu ngendo ezo zonna bwe tutyo nga tukola ki awo wetuviirayo ne bagamba Kiika Kye'Mbogo twakongojja mu lugendo olwo twafunamu obukongozi mu lugendo olwo twafunamu okubeera ffe abamu ababanga olusaka lwa Namasole kubanga omugga Mansole gwe twasooka okukolamu nga olubiri lwa Namasole maama wa Kabaka kuba okolesa Namasole abamu tebakitegeera naye maama wa Kabaka kati bwe yakoowa mutabani wange wavuvumira ekisa kino bamukazaako n'eri akasamba ebusamba kati nga akongojja Namasole n'Omulangira agaga nange bannange bafuddemu wange nange mpulira gampedde kati jjajjaffe Makumbi ng'alagira mutabani we omukulu Kaddu Sekayiba lize ku mulembe gwa Ssuuna baalyongererako eri emabega jjajjaffe omwana gwe yazaala ye Kaddu kati nga Kaddu ng'asitula Mulangira ng'ayambibwako ne baganda be ennaku zino byampaka abantu bagenze bapangapanga abamasiga abalala kuba be baganda booli kati abazzukulu ba Kaddu bo babwamba ne bagamba nti omulimu gwaffe ffekka naye bo bennyini Kaddu ne Batoobe Walakira Semitego ne Wavuvumira be bamusitulirako kati bibeera naka naye ate tosika nnyo mugwa kulaga kuba mu kiseera ekyo tewaliwo bazzukulu bano abalwanira ekintu kyali kyabali abaana bange abooluganda bali ne bakola omulimu ogwo okuva olwo nga tukongojja n'okutuusa kati omulimu gwe tukola era tugwenyumirizaamu nnyo era tusuubira nti mu kukongojja abamu balabanga ekyokungulu naye mulimu n'ekyama ekyomunda ekikusike kyetusasobola kwanamya mu bantu bonna ntera okulaba mu kukongojja okwo lwesi noyogera nti sigale ko basaabo bokka era nkyebuuza ntera okulaba nga bwaba bakongojja Ssaabasajja Kabaka ab'Embogo ate gwe okulembera ng'otambula bw'otiti lwaki ate mukama abazzukulu abatulaba ejje libeerako omuduumizi tusobola kubeera nti kebe ttiimu kebe ndoseera ttiimu kya Luganda ttiimu ya mupiira era ebeerako abakola ki asobola si ali mu kisaawe ne manager abeerayo eno okulaba omupiira mu kisaawe mwennyini era wabaawo era abakulembera n'olwekyo mbeerawo nga manager ku ekintu ekyo kubanga singa obuzibu bujja nze gwe basooka okukwata oba okuba oba okukangavula kati nina okubeera nga wendi era Kayiira yenna ateekwa okuba nga waali okulaba omulimu bwe gugenda. Omulabi wa Delta TV omulungi bwe tutyo tutambula mpolampola n'ekika eky'Embogo bazzukulu ba Kayiira mwenna abaawasaayo abasuubira okuwasaayo abaafumbirwayo mwenna tuli ku nsonga ez'ekika eky'Embogo. Kale nno bwe tutyo bingi bye tukyaleeta bino bye tukuwaddeko tubezeeko katono kakati katusooke tuwumulemu katono ate tujje tuva ku Delta TV.